Somebody didn't want to see us together, but how do you look together? Yeah. I thank God my friendship with my best friend had gotten hidden some rocks. But we're good. Can somebody give a round of applause to Winnie Nwagi? Winnie, I love you and I treasure you so much. Can I get a hug for that? Yeah. Thank you, friends for life. Thank you, Swans Avenue, for this platform. I want to take this opportunity as well to call all the media fraternity in the house. Mwebali kusima mnyumidwa ekyo twakikuleke asambanga mnyumidwa nzawo mba nkozi manyoka jawa Winnie obeera ku stage amanyi gokozesa sibe balala ge bakoze amanyi ngera omuntu ng'olya emmere obeera n'amaanyi kimanyi gwe muyimbi asinga performinga ku Rest and Rhyme Rest and Rhymes zonna ezitera okubeerawo ye gwe asinga nedda bambi nga ndudde nakoma okuba ku Rest and Rhyme eyaliko Fefe Busi yali kugondi jahazi for some time back. It's been long. Experience ya lele ebadde etya? Tebadde mbi, abantu badde ne vibe nga omanyi abantu babeera ne vibe naawe obeera okay kitegeera badde banyumirwa kati naye nekindeetera okunyumirwa. Yeah, it's been nice. Badde ku stage n'otukwaka surprise. Katya Mwana nakola ebintu by'empisa neebaza bazadde bange. What? Buli kimu ntwala personal, just madde neebaza ku lebo yange nga nfunye opportunity ne platform okugyebaza generally nga wonna weebali okitegeera kuba bangi. It's not just Julius and Benon, it's a whole team. Yeah. Olina mention n'ogamba siri muntu mwangu naye mubadde nange. Just nga onabeera n'omwana ow'eddalu. Eddalu. Simanyi. Muswanzi gwasinga okuba n'effujjo. Abantu abamu nno basirise naye balina effujjo. Kati muyinza okuba nga nze effujjo lyange lye mulaba. Naye n'abalala tusebo batusesaasesa eyo. Basirise naye nga when you get to know them nga naye mulalu mu ngeri ye. Sesa kwandibadde awo naye eriyo omuntu just ng'omulabulabi n'omanya nti kati oyo alina effujjo Winnie. Oyina effujjo. Abaana nga balina effujjo awo muswanzi. Ye bali wakuba bali undercover kati nze akafiiramu. Nze akafiiramu. Ani asinga okuba n'effujjo? Mujja beerabira. Effujjo lyabwe lijja kuvaayo. Waliwo ensonga ttaka gye yayogeddeko akageri kali namwe muswanzi. Bino ebintu by'abayimbi okuwalaŋŋana ne balema okwetwala mu maaso gw'oyinza kyogerako kubanga ye agamba alaba nga tekizimba tekibagattako kibalebesa n'okumuvinga on. Of course tekizimba buli wobeera nga olina gw'owalana tekirina kyekikwongerako gwe wali owuliddeko nti ono awalana ono yafunyemu kino nedda naye nga bwe tubanga kale newa waliwo obuzibu ne tusonyiwagana oba ne tutryinga to fix things ekyo kiyamba ne mu Bible Katonda akiragira kitegeera togetherness kiyamba so kati abamu tetubisobola abamu bo bibayambo babikozesa nga content I don't know but I'm always minding my business. Waliwo omuntu ali mu entertainment industry yali avuddeyo n'ayogera ekigambo ne kikunyiga ku mutima n'owiranga kikulumye Winnie nga gwe nga wa industry nga artist munange obanga analyst oba artist babeerayo babyogera obisanga ku TikTok ng'oscrollinga booti waliwo omuntu gwe nasanga TikTok yali musajja mukulu nno ng'omulaba nga alina amagezi ng'atudde wansi w'omuti ndowooza wanga wakolera nga nnyonnyola abantu nga Winnie Nwagi wakozesa ice era nga abannyonnyolanga temumulaba nga bwakoze yenna aweddewo ali ku ice. Nze kennyini ne ntunuulira gundi TikTok eyo ne ŋŋamba what nalina mukwano gwange fena ne twetunuulira bwetuti like
just Uganda balina ekizibu. When they see some changes, they don't do research. They just, abamu banoonya content, banoonya views. So atuula n'ayogera ekimuyisaawo. Naye nga gwe kiba kikudamaginga in a way. Now, like my brand, munjogerako ekintu ng'ekyo mukozesa ice, really? Nze? Nze nakanwagi Winnie. Era kyenkozesa mukwano. Ne wano ndabira ndi ku Red Bull. Nansonyiwa akalango kazzeeyo by mistake. Ati omuntu yeebuuza naye agamaanyi agajjawa ne vibe ku stage batugamba mukozi mulinayo. By the way, one thing you should know. Sigenda ku stage nga nywedde omwenge, sikisobola era kisobola okunnemesa performance yange. Lwa nsonga nti bwe ngamba nti nywemu omwenge nga sinagenda ku stage, kijja kukendeza energy yange kuba omwenge gukooya. Kitegeera kati we guntuula ku mutwe ate nina okukozesa wano. Ngenda kikola ntya? Ngenda kuba struggling with my voice, so I don't do that. Ngenda ku stage nga bonsanze wano. Nsanzeko nga nina kyenywa walimbu nga neepakire. No, I don't do that. But omuntu yenna alina ali ayinza olowooza kyensooka okukola. But that's my natural energy. Bwe ntuuka ku stage mba nzize kukola. Bafanzi bange mbasanyuse kuba balina ensonga lwaki baasazeewo nze. Kitegeera? So, there's nothing like that. Ebigambo abantu boogera fwa. Okay, Winnie, oli muyimbi mukyala. Engoye zaffe abakyala nyangu za kufuna. Kiteekinga ki omuyimbi okugenda ku stage kubanga mubeera n'ebivulu nga bimeka olunaku ba mu weekend naye ng'olina okukyusa engoye. Kiteekinga ki artist omukyala mu industry okubeera nga yeeyambaza nga bw'aba yeeyambaza? Kansooka enseke n'okuseka kubanga waliwo gwe nasanga era ku TikTok ng'ali kuvuma yali alina ba artist bataddeko ebifaananyi byabwe n'agamba naye ono ayambadde biki bannanga abayimbi ba Uganda mukyuseko ku nnyambala. Now this is your reply. First of all, being a Ugandan, you know what it takes to be a Ugandan. Now, being a Ugandan artist, you know what it takes. So tewefulanga atamanyi. It's a big struggle. Eh? When you see me up there on stage, just know ngezezaako bannayi. Kyensobola? Eh? Bw'olaba nga sikunyumidde, think about the challenges. Nti nsobola okuba ne challenges. Outfit esobola kubanga ensumbuye nenfunawo ekiri awo neŋŋaba nayi so akudisappointing abafanzi bange. Let me go and show up as long as I show up. Kitegeera? So oluusi abayimbi mubalaba ne mubajaji nga be bambadde ne bambi naye wano tetulina all the materials that we may need. Fena nkimanyi bulungi tugenda ku Pinterest okwo we get outfit inspos n'ogamba stylist wonkolera akantu bwe kati. Kitegeera? Naye n'atasobola oluusi asobola kipulinga off. But not always. Nabo balina challenges, kitegeera? Okamulaga then na failing okufuna the exact material that you wanted. Kati ne kireetera outfit okuvaayo obubi. Gwe n'ogiraba n'ogivuma oba asookola mu mistake nga waliwo we batanywezezza ne wataggulukuka kati ne wataggulukira ku stage jjukira nze ndi bulungi ne wataggukira ku stage ne mugamba ayambadde olugoye lulimu ekituli. So ffe nga ba artist mutulowoozeeko nti tuli bantu nga mmwe. Anything can happen. An outfit can go wrong. Oshegeera nga naawe bw'osobola okugenda ku mulimu ne weekanga nti bannaawe wano nazze waliwo akatuli. Yeah, let's just take it easy on our artists. Please take it easy on us. It's not easy being an artist here. We cannot pull it off like Beyonce. We don't have that. Tetulina team weyo bwetyo. Beyonce alina personal stylist. Waayita basooka ne bamukolera n'ekkubo kwegamba. Kitegeera? Naye wano man, weefaako ebizibu ebisinga gwe weefaako. Kitegeera? Nze nzira kuba ndi under management. Naye I think about myself nga siina team. I can't do it alone. I have to think about what I'm going to wear. I didn't know okuteekayo oluyimba. I can't do it all. I can't. Newe mba nkoze business, side business, nja kwetaaga abakozi. Kitegeera? Yeah. So, bambi, mututwale mpola mpola. Bwe twambala bwe tutyo bwe tuba tusobodde yeyo materials eziriwo bwe mba nyambadde siima busiimi. Ogende n'ekyo abamu bambala n'ezaahamu ez'ebiri ekitundu gumu kanaana. Akole ki? Kubanga bannaye mulowooza tufuna ssente nnyingi nnyo. Mulowooza buli kyo bampa miliyoni 10 buli. Ssente zaffe za kusondereza you guys. Ate mujjukire tulina ennaku yaffe personally. Abamu balina families ez'okulabirira ne waba talina mwana.
then abamu tulina abaana otegeera obeerako ebintu ebirala bikusumbuwa togenda kusweninga all the money on the career olina okuteekako neewalala kitegeera so Songs egenda kubefulumyanga ennyimba buli lwakutaano ng'omuyimbi afulumya. Yes. Mwawulidde? Kigenda kutokota. Last Friday. What? Last Friday. Wafulumiza wabaddeko. Sinaba naye nga it's coming soon. I'm going to release a song soon. Ate bwe nsumulula ku luno ngenda kuba nga nsumulula badde nduddewo nga bwe nkugambye oba olina okukolako ebirala kubanga sente zakugattiriza osobola okuteeka wano oteeke ne wano oteeke ne wali ati byonna wo n'aziteeka music ino balansinga. Ndowooza baddamu okulowooza ku konsati tukutwale Namboole. Baddamu okulowooza ku konsati tukutwale Namboole kuba wali wawo. Kijja kusinziira omanyi ogendera ku energy eriwo kijja kusinziira energy weba nnungi why not naye mumpa bad energy nga tugenda netfe ekize but nkimanyi gye musobola kumpa bad energy. Chozen Blood avuddeyo ku stage awo n'atugamba enkolagana yammwe yakomyewo yazzeemu biki ebyali bibaawula ennyo. Sigenda binnyonnyola nnyo kubanga mwabira ku social media abamu ne mweyogeza byonna bye mutamanyi kati buli omu asigale ne kyeyogeza just nze ng'omuntu sirina buzibu ku Chozen Blood ebyaliwo it was just a misunderstanding by the ex-girlfriend of which ebyo bibaawo nga omanya abawala alaba ku TV bagamba oyagala Winnie Nwagi so kati kimuleetera ogenda mu simu yo n'anoonyereza ki kye mwogera ne Winnie Nwagi ye taking advantage of that. So maybe omuwala love yali emutta n'alowooza alina kulabisa ate alina kulabisa nze kitegeera ate nga tekyetaagisa nze sibiriimu ebyabimu ebya love. So that was a wrong move. Naye nga situlinaako obuzibu mukyala. Ani? Naye bambi yafuna mukyala nga waya teziriiko. Kati siiso amunenya nnyo. Kitegeera. Just ye temunenyako to let it happen because ng'omusajja olina okugamba omukazi. Like why would you let a woman into your phone like that? Especially about the people you work with. Kitegeera kiringa muntu mukyala okwata simu yo n'akubira boosi wo n'amuwalabula. Kitegeera aba akulemesa omulimu. So kati nze Chozen Blood is a business partner. It's like a business partner. Tukola naye muyimbi munnange. So kati oli ate yabireetamu pleasure. And so by the way, still holding up grudges. I don't hold grudges. I'm not good at that. Ndi muntu akivaako mangu kasita tuwogera. Kitegeera kasita tuwogera sina budde bubuwalana. Kubanga life is short. Kitegeera. Nyiza okwetaaga leero naawe enkya nonneetaaga. Ate nga tewali nsonga nnyo ebaawulaawo kitegeera ensonga naawe ogiraba ate naye yawula abantu asaali mulaavu just mulina kitwala bwe kityo kuba kyali kiva mu nze kitegeera naye nga nze bwentyo bwenjogera n'emikwano gyange gyonna kitegeera. Welcome.